kaka tugenze ku kyatulese ekikulu ge mawulire aga leero. Uliriza mboozi kansoke nesimuleko ebyokusaaga biweddewo ntandise bwe nti nkulamusizzaako munnayuganda wenna alaba vidiyo y'olunaku olwaleero. Ennaku z'omwezi ziri 8 Juni Wednesday. Ssebo Julius Katongole mumira nsanafu. Nakutegeezaako ku mbeera eya Jerusalem Sale, embeera gy'abaddemu ey'obulumi. Mukwano gwange Julius Katongole nagamba nti bannayuganda basabe nnyo Katonda kubanga abakulu bangi naddala bali mu myaka egya Yoweri Museveni batandise okulengera Katonda ne sitaani, era bangi banoonya amakanisa n'amakereziya n'emizikiti okulaba nga bezza eri Katonda. Mumira nsanafu nzize okuwa sitole n'amawulire agali ku Jerusalem Sale akandunaho. Jerusalem Sale ng'ennaku z'omwezi 4 yabadde alina okusinkana abakozi be e Kapeeka mu disitulikiti ey'e Nakaseke. Abakozi abo abakola mu kampani emu, era nga miitingi eno yabadde alina n'okusinkanirayo abayimbi abagenda okuvuganya ku kifo kya Wuma waliwo ssente ze babadde baagala. Kino tekyasobose, era munnange nga bwe nakutegeeza nti toyogeranga linnya lyange, era amawulire gano genkuwa mu miransanafu olina okugategeeza abantu nkumanyi. Jerusalem Sale nga bwe nagamba nti yalumbibwa ekirwadde ekya kansa oba muyite kookolo ow'omu byenda. Omukulu ono tanywedde sigala yeeriisa nkuuli, era ng'omukulu ono ebbanga lyonna abaddewo ng'akozesa ensimbi ez'omusolo. Kansa we gw'alina ow'omu byenda amaze naye emyaka kategiwerako ddala 15 beddu. Naye abasawo bangi ab'amalwaliro amanene omuli Aga Khan Hospital, St. Louis Hospital, Virginia n'amalwaliro amalala abadde bamujjanjaba. Omwaka guno nga gutandika baakamutema ne bamutegeeza nti muganda wange lyako ebibyo, kubanga ebibumba ne sebusaawo munda atandise okunafuwa, era nga oyinza obutasobola kuddamu kulya, naddala ebibumba by'omunda binafuwalirwa mu kasitolya. Abakulu baamukomya okufuweeta segereeti. Omukulu ono n'agaana n'afuweeta segereeti. Bino mu mwezi ogwokubiri yatandika okulaba nga embeera ye naddala ey'obulamu etandise okukyukirira, era nga abakulu ne bamutegeeza ng'azzeeyo okumukebera ng'oggyeko kansa ow'omu lubuto ow'omu byenda, yalumbibwa kansa ow'oku mumiro, era ng'ono eddoboozi lye ne bw'aba ayogera liva wala. Era mu kino abakukunavu ne bamugamba nti ebbanga lyo ery'obulamu ku nsi ligenda kubeera ttono, era olina okwebeereramu kubanga olina okwebeereramu kubanga ebintu by'obadde okozesa ne by'okola bigenda kuteekawo embeera embi mu bulamu bwo. Julius Katongole mumira nsanafu, omukulu ono n'ababuuza kyetaagisa ki. Bwe kiba kyetaagisa kunzija mu byenda, muteekemu ebyenda ebirala ssente weeziri. Abakulu ne bakola kye baasobola okutuuka okuwomoggola ekituli ku lubuto lwe, ne bayingizaamu bye baayingizaamu. Bino byonna omukulu nga bimunafuya bunafuya, era waaliyo embaga eyamunywanyi we eyali afumbiriza muwala we. Omukulu ono yajja nga munafu, era mikwano gye ne gimutunuulira ne gimugamba nga tolabika bulungi. Akamwenyumwenyu n'akateekawo. Bazze obulwadde bw'omukulu ono babukweka nga banoonya engeri yonna gye bateekawo naye ne bigaana. Waliwo omukyala gwe bayita Jovia Sale, mukyala we ono lumu yasomola ekyama bwe baali nga bagenze mu mbeera ey'omukwano oba giyite kikwano kikulu, bwe yalaba ng'omukulu atambula n'ebyenda bye.
kino tekyamulobera kubuuza kiki ekigenda mu maaso. Julius Katongole gano ge mawulire genjagala we bannayuganda era agaliwo kubanga kino kyekigenda mu maaso. Ow'emmeme entono vidiyo giveeko ogende kubanga waliwo okugitulisa. Giyite ki emmandusu. Oyo ye Mumira updates, oyo ye Mumira Sanafu. Baganda bange Walumbe Zaaya atukola bwati. Kitalo nnyo, kitalo baana battu, kitalo abagagga bootwala otyo. Kitalo nnyo, kitalo baana battu, kitalo baka abasajja bootugumbula otyo. N'abasente n'obatwala eyo ewatadda. Walumbe gwe oli musajja muzibu nnyo. N'otamanya abasajja abakuba emmundu, abasajja ababbye eggwanga lino, n'ogamba bonna tubayungula ekitalo. Bannange ow'emmeme entono vidiyo giveeko kubanga ngenda kubawa amawulire olwaleero. Mwana gwe ogenda kwetakula kitalo. Abasajja ebyenda babitwalira bweru. Abasajja ababbye ensi eno maama. Abasajja nga ababi bano ddala. Abasajja abaagala okubba ettaka kitalo. Bagenda eyo mu mambuka ne batulugunya abantu ebyenda bigendera bweru. Abasajja tebakyagaaya bano. Katonda oliri wa kitiibwa nnyo maama. Abasajja nga batututte ng'ensolo. Abasajja abatetwagalirako ddala maama. Omusajja nga agabye ssente oyo n'atuuka okunoonya ekyenda. Ekya Fulanka kyavundanga be bamusse okumanya embeera eno nzibu kitalo. Kanga bawe mikwano kubanga muli Kabirani nga ngenze, muli Kabirani nga Katongole agenze. Nze kamba bw'amawulire ngende ogwo gwe kunsasuza bannange. Maama nnyabo bannange ekiyongobero kinkutte. Vidiyo atandise bweti. Mumira Sanafu njagala kutegeeza amawulire gano era otegeeze eggwanga kubanga akalimi k'essaawa kalabika kayina we kaalaalidde. Wuliriza emboozi ogenda kutya era ogenda kaaba. Ow'emmeme entono vidiyo mukwano giveeko. General Salim Saleh of brother wa Yoweri Kaguta Museveni. Mwina mukimanyi bulungi jali Salim Saleh bagatta maama ne Yoweri Museveni. Erona Salim Saleh mukono gwa ddyo ku Yoweri Museveni. Era ng'omukulu ono byonna omugenzi Esteri mama wa Yoweri Museveni bwe yamuzaala n'amulekawo. Kati njagala abannayuganda mbawe amawulire kubanga kyekyatulese. Julius Katongole omukulu ono General Salim Saleh yajja n'awaliriza embeera okujja ekapeeka ku fakitole ye ng'ennaku z'omwezi zaali 6. Lunaku lwali lwa Sande. Obugombe ne buvuga ajje alabe fakitole ye ey'ekapeeka. Waliwo n'abakulu abamu aba China be yali azze okusisinkana. Yatuuka ku ssaawa zaali 6:35 n'abasirikale abamukuuma baali bategese dda meeting wegenda okutuula. Omukulu ne bamutuusa. Omukulu we baamutuusa ekyanneewuunyisa ng'embeera ye si nnungi. Era kino abakozi n'abantu ab'enjawulo baakiraba nti omukulu embeera ye ali mu gigatta bugasi nga mpale zaabwe ez'Abaseveni. Abachina baamutunuulira naye nga olengera maaso agali munda. Era nga waliwo n'abasawo abaamuliko emabega ne ambulensi. Omukulu ono mu ntambula ze abadde tatambulira ku ambulensi oba ambulensi zibadde tezimugoberera. Naye ku luno ambulensi zaamugoberera n'obugombe. Bwe yatuuka ekitali kya bulijjo yagenderawo emmanju. Tebaategeera kiki ekigenda mu maaso. Drone entegeezezza yali agenze kukyusa ebintu ebimu naddala ebiva munda obukyafu n'ebirala. Abakulu n'abakukunavu
batunulira embeera ne begamba waliwo ekitagatta. Mitingi yali yakatandikako eddakiika 2 beddu. Omukulu bagenda okulaba ng'asambagala, amagulu gali mu bbanga, embeera etabuse. Ba investors ne basooka ne babajjawo bunnambiro. Awo security ne takinga over. Security bwemala okutekinga over ne bamuyoolayoola nga ssalambwa lya nseeke ne bamuteeka mu ambulensi. Naye ng'embeera yali nzibu nnyo. Njagala owulirize bulungi. Ku myaka gino bakusiba pampa, omanya nti obulamu si bwangu. Kaakati wetulaga nabagamba mu Mira Nsanafu naleeta amawulire ga Jacob Oulanyah. Bangi ne baddeeyo abasajja bano nze yasooka ofulumya amawulire ga Jacob Oulanyah. Ne bagamba ennyonyi ebuuse egudde abasaba nabo baleeta. Ne mbagamba bassebo ennyonyi ekoze eki? Kaakati gwe wenna ali ku vidiyo eno kamba w'amawulire gano tewali agenda kugakuwa okujjako Julius Katongole mu Mira Nsanafu. Erinnya lisazeeko mu Mira Nsanafu. Buli ssaawa Mira y'ensanafu emu. Kati olw'egye ngenda okubira njagala owulirize bulungi. Ntandise bwe nti munnange General Salim Saleh bamugye kapeeka nga biwala ttaka. Bamuvuga direct omutwala Case Hospital. Case clinic eno esangibwa awo mu kibuga Kampala okumwekebejja nga bagamba omukulu embeera si nnungi. Era omukulu ono abakulu bamujjaawo bagamba abaawo nti embeera y'omukulu etandise okunanaagira, tetumanyi kyakkola. Era omukulu yeetaaga okuddusibwa bunnambiro mu batusingako. Bepayopayo akanyonyi bakafunye bagamba sayinize omukulu embeera bebe ayolekeddwa mu ggwanga erya Bugerimaani. Salim Saleh bamutuusa mu Bugerimaani bamukebera bamugamba muganda wange stage gy'oyina ya kansa wakirigezaako e Rwanda. Kesi ya kansa gy'oyina stage nzibu nnyo kubanga abakukunavu bagenda okuzuula nti stage yo ne by'oli mu kukozesa muganda wange bigenda kukuleetera obuzibu. Naye ng'akyasobola okwogera ne bakola kye bakoze, embeera n'etabuka, embeera n'esajjuwala, buli kimu n'ekitabuka. Awo olunaku tuli lwakumeka, eri yali Sande. Kati Mande omukulu bamufulumizza, bakebedde bagize abasawo bagambye amasimu gayitinganye nti omukulu mumukebere, omukulu tafa, mwagala kukola ki? Eryo siga lya ggwanga lya kubiri. Kiki ekyetaagisa gundi sayininga Kasajja sayiningawo biliyoni 2 nti ate kikimama fino olina kyosobola okukola. Muganda wange abanene bafulumye badokita atwine babagambye muyite naye temwogera. Ono lumima mawugwe wa kansa. Omukulu nga amumimye si ye munene n'amumima nadde eno nadde eri, bwakaaba bwatunula bwalowooza ettaka ly'ekapeeka wajja nalyo. Salim Saleh